Tendi nyawa. Possible. Obulamu buli butya kati? Obulamu si bulungi nnyo. Tolabyeko ng'abaddeko ku operation? Yeah, abaddeko operation jo. Yabadde successful. Kati ndi very weak ne pain nayo nyingi kuba nabadde bakasala ne week ssatu zinawera ate kati baze mbasaze enoko. Isiwaje ntawaanya. Catheters. Bwe ne befudde bateekamu empya. Ate buli catheter bagibalira 1.5. Nakati kati catheters nga 8. Abantu abadde ku social media batandise kulowooza nti naye walugenzi. Baadde bambika naye nakikola bambiti si kirungi. Akola bubi. Antusana okugamba balwaki Mukama tanzijula bujjuruzi. Kubanga Yesu ayinza kuba wali abatanjagala mbeere mulamu. Nate ekyokumbika si kirungi Mukama tannasala Mukama yasalawo. Kuba baja abalamu bitula byababaddewo ate ne bakola ki ne bagenda. So atuusa okugamba balwaki sifa bubi kubanga ne ssente zennyini ezindabirira tewali. Nina okubeera nga buli ssaawa ngamba ononyamba ngamba olinyamba. Nali ntegese ekivulu kyange nga manyi kijja kukola kuba abantu bange bali ready okunsupportinga. Omukazi n'akisazamu omukyala Lydia Kaddu paka kati mwaka mulamba takuwanga adde essimu twogere naye ali manyi nti bw'anaaba akikoze ne kibeera sijja kuddamu kutawaanya abantu kuba abantu bakoowa. Abantu olwala weeks bbiri abeera nga bakooya nze neebaza Katonda nti ate mwe muli temunankoowa. Gyonna gyonna emyaka gye ndwalidde nina abambeereddewo nyongera beebaza aba wano ne museze bweru. Omwaka guno olinaayoko enteekateeka y'okuddamu? Manya bulungi kuba kati ekiriwo eddwala lyennyini lyetaaga ssente. Nange mwennyini neetaaga ssente. Mukama ky'analeeta kyo tujogera nakyo. Abasawo bakubuulira ku nsonga lwaki emisuwa gino giziba? Misuwa mibi butini. Mukama yampa butini. Ebyo ebifaana ebiddamu ne basala ne baddamu ne basala kati era bazzeemu ne basala. Bye tubeera mu kusalaasala. Ninganga nte kati. Naawe kinyambeko. Mutabani wange alina initiative ye. Na engeri gye talina ssente zigenda omuyamba kuba agala kuyamba balala ku balwadde bannanga aba kidney kuba atubeeramu amanyi ge twetaaga. Abantu bangi balina ebyobutono obutonotono batasobola. Olunaku lwa 9 Maachi olunaku lwa kidney mu nsi yonna. Asuubira okukola charity mu balwadde abo. Asobola omweyungako ennamba ye basobola okuba kuyange 0776424237. Tujja kubaleka concert akali live ku Facebook page yange neyiye neya church nga lumu ogwokubiri ssaawa 2 zennyini ez'akawungeezi. Oli ajja kujja nga tumuyimbiramu nga batuweereza kye basobodde tusobole okutuukiriza ekirooto kye naye. Sina bigambo ndi bulungi. Mukama nkuumye. Koggo omulwadde we batandise omubikaabika kogwe kodduko gy'omulabeko? Si kudduka mbeera naye ebiseera ebisinga obungi. Tuludde nnyo n'ebifo obulwadde era nga tubeera ffenna. Obulwadde bwatusiŋŋaana busiŋŋaanye nga tukwataganyiza wamu ky'oba olaba nti bw'abaawo ekirwadde kigenze okujja nga obukoseetaaga omuntu amalinaanye amubeera alamugamba lidda guma wadde bakubise naye tonnafa weesoneko wano olaba genda okulaba naye yeesonako akakasente naye ng'ababikola bangi simanyi lwaki abantu oba kiki so agamba nti buli omu alina abalabe be ndowooza ng'alina abalabe be simanyi lwaki bakikola oba ono omukyala eno bingi eno waliwo otuuka n'onyiiga n'ogamba abaki naye Mukama tumwebaza nti munnafa tannafa wadde bamubise naye ng'akyali mulamu. Abantu bavuddeyo ku social media emu ne batandika oteekako comments nti abaserabu bano basobola okugenda mu mabbala ne bagula omwenge naye tebasobola bbeererawo munnaabwe. Tebakyogera batyo. Evelyn bensi emubeereddewo Baptist saagala bekwase muntu n'omu buli omu ali mu kapasiti ye anyambyeko. So tulina n'okugamba nti bakikozera kuba nti obulwadde buluddewo buli kugenda bayambyeko singa bali bagenda yandibalyatirira dda kuba buli bakozi buti basobola ate bayamba mu mpolampola sibakiri
olinaawirizayo 10 naawirizayo 2 nerero misa kyagambira ngenda kumpeereza ne spice yankubidde jjo agenda kujja baziweereza bayamba kenza yampeereza sente babanadde kujutalo nampa olunaku lulamba bamuwa bampa bambi naffe nga zubairi family tulwamu nawe kitusobodde netusindika nabe bweru bampeereza Doreen Mutibwa naye yampeereza Bajuli Mutesa banyambye bonna sijja kugamba baseva Karim obulwadde bw'omuddo badde just buganye bukyaganye tebunagaana naye nga bujja kugenda katusobogere kugenda mu nnyirya naye nga tetwandyagadde nnyo kuba tuba tusabiriza ekimu kyatutegeseza ekivulu kiri nga tetwagala kusabiriza mukyalirya ne kaddu kyeyasazaamu naye singa tekisazaamu oba oli ekyandivuddemu kasente akantambuza ebbanga eriwerako kubanga bwe twava mu kawosh sente zetwafunamu zaatuyamba ebbanga eryawerako n'olwokuba nti buli wiiki yeetaaga sente zitakawasa emitwalo 4 mu ddwaliro okwo tekuliiko ddagala tekuliiko byakozesa birala ate nga takola teryakyamutimba nti ajjangu okole kati ogenda okwesanga nga waliwo sente zateeka okufulumya mu bungi ate nga nyingiza nnafu kati kimukozesaamu si bulungi kati n'emisolo gyo nagirese tagali buli ssaawa gyesiba ne babomola ewalala obeera kati oluusi nekakaba neŋŋera n'ennyimba yadde baba tebantimbye naye ŋŋenda ne bakolaki nempaguzanga omanyi kale obusente obwo bamufuuwafuuwa bwe bunyamba kati ate nako bwe kaba kakatuuka nti ate ebizibu gutuuka ate guzibikidde ate nemudda mu theatre naye mpozi ng'abamawulire abadde bagoberera ensonga zaffe gye zatandikira tulina tutuuse ne Namulondo ensonga zaffe zikyali mu kooti naye waliwo enteeseganya zigenda mu maaso tujja kuba nze tubategeeza ne mu high court tusuubira okubeera nga ennaku z'omwezi 14 baatuyita ku civil so kitambula tetutudde okulaba nga tufuna obwenkanya wakati waffe ne Namulondo investments we tuli awo bikyatambula mutusabire tukiguse kuba tulowooza okuba nti wanaabaawo enteeseganya zigenza obulungi omukyalo ono tulina okulaba nga